Abaganda baffe mwenna ne bannyinaze abeekumidde ku Sort TV tusanise okubanga tubasinkanye essaawa zino. Amazima go gali nti buli lweziwera ssaawa 5 kuggwa agenda maaso n'okutulaba mu ggwanga Uganda n'ebweru waalyo. Oba oli ku programu emu Unveiled Experience, programu ey'ensonga ekutambuza eggwanga nga tukutuusaako embeera bannayuganda gye babayitamu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Olunaku olwawo tuli Kampala, ate olunaku olw'enkya ojja kwesanga nga otulaba Masaka, luli otulaba Ekyotera, luli otulaba ku bizinga by'Essese, luli otulaba Eruddawa. Ebeera Unveiled Experience atuba tugenze okubanga tukwata ku nsonga ezibeera mu kitundu gye tuba tulaze oba ku bantu ab'enjawulo mu bitundu gye tuba tulaze. Robert Mutebe nannyini field ge mannya agange mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mutubeerako okubanga mulaba programu eno ffe tusiima busiimi. Abatulaba nga tetunnaba kutandika kinyosi kye tulina mugenda kunzikiriza nkimanyi banji kwemuli oba mwenna kwemuli ku Sort TV saawa zino. Kansooke mbalageko katambi ako bwe mala okukabalaga ebifaananyi ebirala mujja kujja mu biraba naye kansooke mbalageko katambi ako oluvannyuma puroguramu egenda kubanga etandise mu butongole bwayo. Katulabeko ka vidiyo ako tukomewo. Imye Abdu Katabaazi n'amuwa omuddaali ogwa Nalubaale oguweebwa abazira b'eggwanga. Bino bye bibaddewo ng'omukulembeze w'eggwanga nga yeegattiddwako mukyala we Janet Kataha Museveni n'abakulu abalala mu gavumenti basiima Abdu Katabaazi. Nawo ofuusa omunansiko nganze nga tubagenda kukuweereza omuddaali wali guwuddeko bagamba abaazigera oba abaalugera nti nga tonnafa teweevuma nsi. Ate feeno mu Bayibuli ne tukyewola mu ngero 16:18 bwe mbaseerabidde nti omuntu olaba omuntu akola obulungi atuula wamu n'abalangira, atuula wamu ne bakabaka. Kola ebirungi ojja kutuuka ku meeza gy'oyinza okuyita entukuvu. Naye nga gwe mulabye kati yafuuka muzira era pulezidenti yamusiima n'amugamba nti naawe ofuuse munnansiko nganze. Katabaazi gwe tulina essaawa zino omuzira akyawunya amafuta ga medals n'ebirala. Lwaki muyise muzira? Olaba pulezidenti yavuddeyo n'amusiima ku mukolo abangi kummwe gwe mutalabangako kuba nti basiima omuntu ewatali mukolo ewatali ki naye ne bamuyita ne bamusiima kise kinoomu. Ebyo nno tebitera kubeerawo. Katubuuzeeko tutandike puroguramu. Abalabi ba Sort TV balamusizza nnyo mu linnya lya Yesu Kristo. Abasiraamu munansonyiwa okutandika n'ekigambo ekyo kubanga mukwano gwange yali musajja mulokole. Amiina. Ng'era tusinkana ebiseera ebisinga ngamba Mukama yeebazibwe nga mugamba salaamu aleikum nga tubeeramu eyo embeera. So ne basiraamu bannange assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa ekisiibo ekirungi ekyatandise olwaleero alhamdulillah Mungu atuwemu buli omu kyasinga okwagala. Era neyanzige okufuna omukisa okubeera ku Sort TV. Aneyanziza nnyo neyanzige mukulu Katabaazi eryokubiri ndyerabiddemukko katono. Lawrence sorry wulira tebwe nkuyita Lawrence simanyi lwaki ligenze ku Lawrence. Nzijukizaako erinnya lya Katabaazi eryokubiri. Yenze Abdunul Katabaazi. Abdunul Katabaazi. Abatulaba ku Sort TV mujjukira Unveiled Experience eno yennyini mu ssaawa zino zennyini olunaku olwaddirira lwali lwa bbalaza nga bakubye omukulu Daniel Bosa Lwomwa amasasi agamutta. Enkeera waalwo nali mu ssaale era ne nkulemberamu abalala bonna
mu byamawulire okubanga nfuna interview eyali engazi ku muzira kakati Katabaazi nga tannafuuka muzira nanyumiza bwe yalaba n'alondoola n'agoberera n'akwata n'afunza n'anyiga n'anyweza omu ku baali mu ttemu lino era nga kakati bwe twogerera ssaawa zino atusuubira akadde konna agenda kubanga atwalibwa mu kkooti ya Mwangattu n'abalala 6 baali bakumuleeta ku lunaku antegeeza lujja eyasimatuka baali bakumuleeta ku lunaku olwokutaano n'eddwaliro ly'e Mulago ne lyadivayizinga poliisi nti yali akyabulamuko katono bamuleete ku Mande ku kkooti ya Mwangattu n'abalala 7 abakwatibwa mu ttemu lino bagende maaso n'okuwera ennembeera obudde bwonna tujja kuba tuwawa update okuva ku Mwangattu okubalaga ekigenda maaso Katabaazi lujja oyo ono ye yamukwata omulala eyafa munne ye yamugoba ebyaddirira abantu bo basalawo nti yave mu bulamu bw'ensi eno naye obujulizi obukulu ne busigala nga lujja asimattuse era baali balowooza nti agenda kufa nedda bamujjanjabe bamukanise yaddawo dda era leero aleetebwa mu kkooti ya Mwangattu wali Mengo okubanga atandika olugendo lwe olw'okuwoza lwaki yatta Lwomwa. Katabaazi ono ye yakola omulimu ettendo ogwamuviirwako okubanga asiimibwa nga bemulabye nga tutandika puroguramu eno era yafuna omukisa nga mbagambye n'enzijayo n'ennyiriri yafuna omukisa okugendako ku red carpet n'agendako mu maka g'obwa president era nga kakati ze emboozi ze zanyumya tagendangako walala wonna mu mawulire tuli ba mukisa nti bukyanga ava eyo ffe tusoose okumufuna si bwe kiri nsanyusa okukulaba ntandikirewa kubanga bingi kansawuke nakukulisaayo agera mu state house n'ofuuka oba nkiyite ntya n'ofuuka ensonga naye nga sitonaba kumbuuza kibuuzo mbadde nsaba neebazeeko omwami omu ne mukyala we nga ye Pastor Bujingo okubanga musajja mulokole mubuulizi wa njiri talina wakwataganira nange musiraamu nga yeewaayo naddira TV ye nanoonya nampa omukisa naye ng'ate naffe ng'abasiraamu tulina TV ezaffe ngako tebasobola kufuna mukisa oba kunoonya nga musiraamu munnaabwe naye Pastor Bujingo ne mukyala we bo ne basobola okunoonya ne beewaayo ndabibwa abalokole n'ensi yonna ekyo ekintu nkyebaza nnyo Pastor Bujingo weebale nnyo weebalire ddala Mukama akukuume akwongere ne by'osinga okwagala nti TV agijje ne kweno level agiteeke international ebeere nga yansi yonna. Amina. Biweddeyo ya Pastor Bujingo biweddeyo bwe tunakubeekeza tongambe kirala maaso awo nja kubyogeraako nti Pastor Bujingo neetaaga omusisinkana tubimaleyo neetaaga okusinkanako Pastor Bujingo mukulise abatemu abaali baagala okumutta osanga nti abaali baagala okumutta be bano osanga kwomu ku be nakwata kubanga teri yabamanya teriyo ya byakomaawo baanoonyereza ne babula ne Pastor Bujingo mbadde nkusaba ne mukyalawo onfunireyo olunaku nkusisinkane ate n'ekirala Pastor Bujingo kyenkusaba mbadde nkusaba Kanani muganda wange one muzeeyi wange yafa yali musajja mulokole era yasabi era n'emmisa ye baagisabira wa Pastor Kayiwa ate nsuubira Pastor Kayiwa sina kyenyinza kwogera ku Pastor Bujingo na Pastor Kayiwa badde nsaba ofuneyo olunaku ng'oli Kanani ompite yadde ni musajja musiraamu nasiibye ndi mu kisiibo nsaba ompite Kanani ng'etudde nga muli mu kusaba lunaku lwa Sande bampite mbeerewo nange at least nsabireko ku mugenzi kuba saafuna mukisa kumusabira mu kyaki ewa Kayiwa saafuna mukisa kugenda kuziika olw'ensonga nti ebyokwerinda n'obulamu bwange byali mu matigga mu biseera ebyo naye mbadde nsaba ofuneyo olunaku lumu tugende ku Kanani nze lwonna olunaku lw'onampa nja kubeerawo ngenda kuba ndulindiridde ontwale mu nkuyanja y'abalokole ku Kanani
nabo ndowooza banneetaaga okunsabirako. Okusabira omuntu ekitegeeza nti obeera mulokole yekka, manyi obeera musiraamu yekka. Kubanga abasiraamu baali tebanafuna na mukisa kuŋŋamba at least bansomereyo ku ddwa kubanga nali mu kufa. Ne Pastor Bugingo obanga osazeewo n'ompita n'ombudaabuda n'onsembeza, nkusaba yadde ndi musiraamu nga ndi mu kisiibo, ne bwe tunaaba tuli mu kisiibo ŋŋenda kujja ku Kanani nsabireko mukwano gwange eyafa, oba neegatte ku mmisa enaasabira mukwano gwange eyafa kubanga yali muntu wange nnyo, sina na kiyinza mwogerako olw'obufunda bw'obudde. N'ekyo Pastor Bugingo nkikusabye era neeyanzibwa onaaba essaala yange egizzeemu. Bagamba nti atuma omukulu tamagamaga, atweyanziza nnyo tweyanzeege, ate abuulira omugezi atunula wamu. Obubaka butuuse kubanga eno TV ye ate ng'agibeerako. Ssebo onansonyiwa yadde gwe mukubiriza wa puroguramu, nina akalala kenkusabayo, oba ndowooza n'akasaba mu maaso eyo, genda mu maaso ssebo. Lwaki tobumaze eyo? Oba tuzimbe kanajjira wali. Atweyanziza nnyo tweyanzeege. Okubajjukizaako akatono kumu abagenda maaso n'okutulaba, Katabaazi gwe tuli naye gwe mulaba wano, yo ye yasimiddwa pulezidenti ne gavumenti okutwaliza wamu, yaweereddwa omuddaali ogw'abazira oba ogwe gwabadde gwawa Nalubaale, oguweebwa abo abeewaayo ne bayiwawo omubiri mu bintu ebyenjawulo naddala ebirimu entalo n'emmundu, era nga kyaliwo bbalaza ya wiiki ewedde, olwaleero eweze wiiki bukyanga asiimibwa era aweebwa omuddaali mu ngeri ey'enjawulo wakati mu lutuula lwa cabinet oba olw'abaminisita zituula ku bbalaza mu State House, naye gye baamuyita ne bagenda mu maaso n'okumusiima. Katabaazi, nga tetunnatuuka ku kusiima, tuweeyo eddakiika nga wakati w'essatu n'ettaano aboolyawo abataalaba mboozi eyo obajjukizeemu kye wakola, then tutandike okuzimba ebyaliwo ebyakutuusa mu State House kubanga ensi eyaayaana okutuukayo. Amiina, kitiibwa nnyo ekigambo ky'osoose okukulembeza ekya Mukama Katonda, kubanga yadde ndi musiraamu naye waliwo ebigambo ebimu ebiira mu Bayibuli nange byempulira nempulira nga ndi musanyufu nti omukopi oba olina olunyiriri olwo lw'osomye lwogezeza nti omuntu akola obulungi olaba omuntu akola obulungi asiimibwa, nti n'ekirala nti alijjibwayo eyo n'atuuzibwa n'abalangira. Osanga nange olwaleero ŋŋenda kuggyibwayo eyo bannaggyibwayo eyo ntuleko ne Pastor Bugingo, kuba Pastor Bugingo musajja musumba wa Kabaka, sina muntu gwe ŋŋenda kuwaana nti ŋŋenda kuwaana Seeka Mubajje, ŋŋenda kuwaana ani munansonyiwa okukozesa eri erinnya nti oli Seeka wange era ye mukulu w'abasiraamu, nti tannaba kumpita era nnyina kuwaana Pastor Bugingo nti tannaba eyateekawo TV neekulaga TV Soroti TV ne gavumenti neekula ensi yonna neekulaba. Naffe abasiraamu tulina TV ezaffe so nga ate baali badde nga n'abasiraamu bagezaako engeri gye bansiima, kuba n'abasiraamu singa olwayo kino tekyabaddewo nti Allah yatuyambye ne tuba nga twasobola okukwata abatemu. Abasiraamu bangi bagenze bakwatibwa mu bintu ebyenjawulo. Abasiraamu basibiddwa n'abamu ne babasiba ekiseera ne kituuka ne bagamba nti babaggyeko emisango, tebalina bujulizi bukola ki bubalumikira ddala. Naye ng'ate pasita asobodde okumpita n'ansembeza. So eno puroguramu yali badde eri ku TV za busiraamu kubanga ndi musajja musiraamu. Ate niyinza mu bbanga lyemmaze mu mawulire oyinza okuba nga bino ebibaddewo ebyettemu nakingo nga bw'oyogedde nti babakwata ne bakola ki nabakola ki, naye ate ku luno gwe waze nga oli wanjawulo, gwe tewabadde mu kukwata wabadde mu kusiimibwa. Kyekyenjawulo ekirine mu kintu ekyo. Nga ndi musiraamu kubanga singa n'abadde waliwo akeekuusa konna konna era baali badde bagamba musiraamu WDF era baaligambye nti musiraamu kubanga nze neewuunya Pastor Bugingo okubanga mpise nansembeza. Nze nali mu mbeera eyali eyeetaagisa okukansolingibwa nga ndi mu mbeera enzibu ennyo, abantu mwenna gimula n'olwaleero ebigambo ebiri ku bantu oyo bajja kumutta. Naye lwe nakuyita wano okufuna interview yo, forces ezaali zikugaana okujja okwogera nange zaali nnyingi. Nali mu kutya okw'amaanyi, obuvumu wakozesa bw'amaanyi nzijukira.
teriyo na kitongole kyali kivuddeyo nti kimbudeebude okusinziira ku mbeera kubanze nali neetaaga counseling ku bye wayitamu ku bye nayitamu ekikangabwa kye nalimu okufa infact ndowooza nali ku mugo gwa ntaana bwe guti nga gubulayo kugwayo bugwi ndowooza bangiweko ettaka nfe ne teriyo kitongole kyajja kumbudaabuda ndowooza kati olwaleero kale kaneebaze poliisi ye Nateeti nti yasobola okunsindikira omuntu omukyalo omu ku poliisi ndowooza tekijja kuba kirungi kumwogera linnya lye olw'ensonga ya security okumbudaabuda nti at least ko bo bannyambako okwo ne bambudaabuda kinali nsuubira nti abantu abalala be baali badde bakola ki bambudaabuda abantu bagamba oli ku TV tosobola kukwata simu ng'ogiri kuba kulaba bannange abali ku Soroti TV amasimu bagaye amasimu musooke mugaleke musooke malirize omulimu guno Mukama yansindika mu nsi nga simanyi nti olw'okuba nti nja kubaako kyengattako ku nsi yange. Poliisi ekubuzeebuze okubudaabuda ndowooza simanyi bakyogera nga nkyusiza mu mbeera eyo naye nga tweyanziza nnyo tweyanze mukulu Katabaazi. Mukulu Katabaazi wavaayo n'owaayo obulamu bwo era nga bwe wanyumya wali n'ogamba nti ye Rwomwa bamusse ng'olabye nga bamutta n'ogamba nange oba nfanfe ogenda okulumba okugoba abasajja ku piki yo baali babiri balina emmundu okimanyi wali okkiriza nti naawe koobeere bano be bagamba nti waaligwa wendigwa akusoose okugwawo naawe ogwe nga weewaddeyo bwe nziramu nkooka emabega abasajja nawuliranga engero nga bagamba nti saabasajja waaligwa wetuligwa wendigwa ekintu ekyo nakiwuliranga buwulizi naye ndowooza kyali kirina amakulu abamanyi Oluganda balinjulira naye olunaku olwo lwali lunaku lwa ntiisa lwali lunaku lwa bulabe nnyo nnyo era simanyi nti mu bwongo bwange lulivaamu kubanga lwali lwa ntiisa nnyo nnyo era buli lwe ndujjukira amaziga gantulukuka kubanga nalaba ekintu kye sitalabangako mu bulamu bwange nga kyagwa bugwi mu ngweri awo etategerekeka ku muntu gw'omanyi ku muntu gwe mmanyi mukwano gwo omuntu gwendudde naye gwendaba ng'ovudde nekyokundaba omuntu ansiŋŋaana naŋŋamba Yesu yeebazibwe ne mugamba kituufu Yesu yeebazibwe naye nze ndi musajja musiraamu naŋŋamba olokoka ddi ne mugamba nze famire yange kuva ku jjajja wa jjajja wange baali basiraamu famire yezaala bamaama bange baali basiraamu tubalemedde ku ssimu naye tugende mu maaso famire y'abazadde bange obukojja bwange basiraamu naye twabeeranga mu mbeera eyo nga twawula eddiini naye nga tulina enkwatagana kitwali tukwataganamu olina kyewayogera bye yakuyambanga era ng'ogamba nti bwe wajjukira ebyo ng'olaba kino kigera maaso kubanga batemu wali obalabye n'ogamba okufa n'obutanyagwa kanfaafagane nabo oba nange engwa waagudde kibeere bwe kityo obuvumu obwo obuvumu nabufuna nti bwe tumala okufuna covid buli muntu yeerabira munne mu covid abantu beerabira bannaabwe buli muntu ng'ali ku lulwe naye omusajja oyo yalimu ekyamaanyi oba ekyamagero nti yandaga omukwano mu covid ogutagenda kuva mu bwongo bwange ne ku mutima gwange emmanga awo tulinawo edduuka Neighbors Bosa omugenzi Transa nange edduuka lya Tata Junior ayina edduuka Bosa yansindikayo naŋŋamba genda bakuwa omuceere mu covid awo ng'atabuse nga buli muntu ne bw'omukubira essimu ajjako nzije kuba buli muntu yali ayaayaana ng'anoonyeza famire ye kyakukola ki kyakulya yansindike wa Tata Junior neŋŋenda nenzijjayo kiraaga abiri nakwata kilo 10 saidi eno nekwata kilo 10 saidi eno nga tebambuuziza yadde ekibuuzo ekigamba nti ogutwala wa oba ani akutumye wabula olwamugamba bugambi nti Transa nsindise
nkime wano omuceere gwe nasanga awo mu mulyango olw'okuba nali njayaana olwa famire yange nakwata bukwasi kilo 2 ndoza niwe naali badde nkutte kilo 10 singa zaaliwo ze nali ŋŋenda nazo era omutima ogwo gye nagujja n'asobola okuba nga ampadde ekyokulya ne bibeerawo ebityo ne tusigala tubuuzaganya bwetutyo n'olunaku olwagwawo olw'enjega nali waka wange nkolo nali sikoze kwanza emirimu gyange ndi musajja pulamba nali waka newabeerawo omwami omu omusudaani nankubira essimu yali aguze ennyumba naŋŋamba jangu ondabira ebintu by'amazzi mu nnyumba byonna naguze ennyumba n'ebifu bwe ŋŋendayo sawa zaali nga 11 ne ŋŋendayo nendaba ebintu ne mbibala omusudaani naŋŋamba okke bazise nemmeka ne mugamba bya miliyoni 5 nenkola ki naŋŋamba naye kati saawa zino siinaawo ssente mukuŋŋa ntalinaawo ssente neŋŋamba kanzire ewaka kasita leero saakoze mba nzire ewaka waliwo awo kababodaboda bwe babeera waliwo nedduuka kati ku dduuka awo mba nkyali awo ntudde saawa nga ziri mu 11 nga n'eddakiika 3:35 ng'era ne baba ali ku dduuka awo mbagamba banaye ze kaŋŋende ewaka saakoze bosa nampitako bwati katono aba yakampitako bwati nantunuulirako okwo kuba yali ammanyi olwantunulako okwo bwati katono n'abanga amwenya akuba kajjambo bwati kuba mukyala we yali atudde mu maaso ndowooza baali bava mu lugendo kuba nawulirako awo emabega nti baali bava Kyaggwe oyo yali yakampitako bwati omutemu w'emmundu aba bodaboda baali babiri ku ppiki yali avuga nayali akutte ebbaaga emabega omusajja nantunulako bwati yali emabega ku pikipiki ng'akutte ebbaaga bwati nga piki etambula mpola n'akwasa guno omukono ogwa kkono n'akwata bwati n'ajjamu emmundu ng'olaba nga ndaba bwe nti waliwo abala waliwo omukazi awo bamuyita Mameriana afumba mmere waliwo n'abalala awo bwe twali tusaagasaaga nabo bo tembuuza tebaasobola kubalaba n'akwata mu bbaaga bwati yali agyambalidde wano mu maaso n'ajjamu emmundu n'agikookinga nga ndaba bwe nti piki yali egenda mpola nnyo kyenva njogera nga bamaze okumpisako ne ŋŋamba naye bano abantu abali mu ngoye za leeya abakutte eke batambula batya nensigala nga mbagobereza bwe nti amaaso baba bakagenda bati nga ne bosa agenda mpola mpola bwati nga ne batuuka lwawo ekikubo ekikkirira ewange waliwo n'ekigenda ewe waliwo ne hamps sajja n'abuuka ku pikipiki kuba yamuyitako katono ati n'akuba eŋŋombe bosa n'abandooza ng'ayongera okugaziwamu bwati n'amuyitako bwati katono nnyo bwati sajja n'akuba bosa amasasi 3 nga ndaba bwe nti era nakuba omulanga ne ŋŋamba bannange basetulansa kubanga amasasi gaavuga gaali g'amaanyi nnyo abali awo bagamba abaaliwo awo oluvannyuma nga nfunye sitole bagamba baali balowooza mupiira gwe gwabise era bwe nalaaja na Mameriana yaliwo era yampulira bulungi nasimbula busimbuzi piki nga tewali kubuuza nti ate kubanga oli yali muntu wange mumanyi kibanga omuntu gw'omanyi okusanga ku Kampala Road nga bamukuba ebikonde ng'ate amukuba tomumanyi kankuwa ekyokulabirako kibanga gwe mukamawo Pastor Bujingo okumusanga ku Kampala Road ng'omuntu amukutteko amukuba nsuubira toyinza kubuuza newaba amukutteko okuggyako nga gwali naye ng'omumanyi awo ogamba kirabika bafunyeemu obutakola ki obutakkaanya awo osobola okugamba naye gwe musumba waffe oba boosi waffe muveeko naye bw'osiŋŋana omuntu gw'otamanyi nsuubira naawe omugwa bugwi mu bulago mu nsonyiwa okuleeta ekyokulabirako bweki
so bwe nasimbula piki yange nengoba mu kugoba nentuuka bosa we bamukubidde amasasi namutunako bwe nti nendaba ekituli kyali kimu wano ku ttama nga kinene nenga asirise. Mu budde obwo nali ndowooza nti singa abakubanga akyali mulamu ndowooza saaligobye naaliranyaganye kumutuuza ku piki eno nkole ki omutwale mu ddwaliro. ne bwe nalaba nga azikidde bw'ati nagamba oba nange nfa kanfe kuba mu busiraamu okufa tteeka. Ningamba kanfe nfiiririre at least omuntu gwe mmanyi. Nentandika okugoba ntuuka ku lusozi wagguluggulu awo ngeno tunabwe ndi mu side mirror ng'omusajja omulala wa bodaboda naye ajja. Bwe nalaba omuntu omulala neŋŋuma nengoba omusajja abasajja ne batuuka kasozi awo waggulu awo ku kolansi ne bayimirira. Amalala gaali mangi. Bw'oba osiba zipu ozzeeno bw'oba osumulula ozzeeno omusajja yakwata zipu n'asiba nazzeeno kitegeeza baaga emundu n'agisibira mu baaga. Twali tetunaba kutuuka bulungi ku kolansi ni baasimbula pikipiki yali edduka nnyo kyesitasobola kugeraageranyaako kubanga nze nina pikipiki nina emmotoka gyenvuga gyembeeramu kugamba supiidi eri gye baasimbuliramu piki simanyi pikipiki simanyi misindo egyo gye nyinza kugeraageranyizaako kubanga tugenda okumala okutuuka nze ngenda omala okutuuka bulungi ku kolansi bwe nti we baali bayimiridde nga babuliddeyo nga tetukyabalaba. Naye ekiri ne kiŋŋamba omutima nti ono omusajja bw'agenda busajja kuba asaanyeewo. Nengoba neŋŋenda kati ntuuka wali kukikirire wansi bampi ku kiweta bwe kiti twasiŋŋaana awo omukyala kyava atusongera n'agamba bakkiriddeeyo ne tukkirira tutuuka kasozi waggulu bwe tuti nga bali eri wansi mu kikoso abamanyi olwo oluguudo lwansi bambi oli eno waggulu omulengera eno wansi awo ewali ebimuli na bikiki ebi muli awo awali buliigi awo awali ebinnya nga bayimiridde tuba tusembera omusajja n'asumulula zipu nga tulaba bwe tuti distance wano nawali ajjemu embwasi yasumulula bwati zipu ne baddamu teyajjamu mundu ne baddamu ne basimbula piki ng'edduka. Katono nnyo bwe baali bavuga gwe baweese katuli ku piki nze ali emabega nali ntudde ku mugonga nali ntunudde mabega eno oba nga bwe batuula ku piki bwe kibeera ku piki ng'otunudde eri nenga baaga emuli wano kitegeeza tuba tunatera obagirako mita ntono nnyo omusajja n'asumulula zipu nga ndaba bwenti ate yajjayo yasumula busumulu kuba bw'oba osiba okola bwoti bw'oba osumulula okola bwoti ne basumulula naddamu n'asimbula ka piki yali edduka nnyo nze era eri pikipiki simanyi nakumanya. Abatulaba olwo Sserunkuuma yavuga omwana enzaalwa y'oku kitundu eyakulira ku kitundu kati nga mugenzi ye yali avuga tujja balaga ekifaananyi kye okubajjukiza. N'asimbula pikipiki emisinde ne batuuka ku lusozi ewansi bambi ku luguudo lwe bali mu kukola ndowooza abamanyiiwo awo mumanyiiwo Sentema Road Sentema Road yeyitamu awo ng'ogenda Masanafu ludda wa omusajja n'akwata bw'ati mu bbaaga n'ajjayo emmundu nga kapikipiki nga kagenda mpolampola nga n'oba omuyitako bw'oli osobola n'omukwata n'omusikako n'ajjamu bw'ati emmundu naguno omukono ogwa kkono olaba nga tulaba bwe kubanze nali nzijja nali ndaba nze amaaso gange ndowooza tegannaba kufunako kifu kyonna n'ajjamu bw'ati emmundu mu bbaaga n'agikwatira wano ku bisambi bw'ati ne tujjolo nga tubatuukiddereko ddala mwana n'addamu n'asimbula piki ng'edduka yasimbula piki awo waliwo kyaki ne hampusi ne bakuba hampusi mukuba hampusi we bati ne babanga abatagala naffe ne tuzikuba kati waliwo ekkoona eryambuka ng'oyambuka okutuuka eri waggulu ewa pasita Kayiwa mu kkoona awo liri shaapu abasinga balimanyi ndowooza awo oba ye Bulange. Omusajja akyuka bw'ati akube naye nga batuuse muki olwo bamuvuga
ne ayagala kati emundu ayagala bw'aba akuba kubenga tatunudde naye agire bugiza akyuke bukyusa yakyuka yenna n'agira ati ninga pikipiki yali edduka kuba yali etuuse mu kkoona awo avuga aba alina okutagala wadde tuwanayiza akakubeera nabukodyo buzivuga ate awo mu kkoona awo ekkoona liri shapu buli omu alimanyi eri ekkoona ndimanyi nange twakolerawoko mu kukyuka bw'ati akube ffe nga tutuuse ndowooza okuva wano ndowooza mita nga ziizo okuva wano naawe mu kukyuka bw'ati akube emundu emutalantuka alwanagana naye agibaka ejjukira ku bodaboda noza mwenna mumanyi omuntu bwetuula ku bodaboda abasinga era bagamba weekwati emikono ebiri agikozeseza agikwasiza mundu talina kyeyekutteko pikipiki edduka olwo alina kunywereza wano kunywereza mu magulu mu kuyaayaana ati atalantuka emundu yadda sayidi eno bweti ate nga mukama bw'atalya nguzi egwa mu mupiira olwo bagudde bali ku ttaka batuuse bakyayo tebannandooza nakutuuka bulungi nze pikipiki saamanya ngeri gye nagibuukako kubanga ndowooza abasinga banalowooza eno firimu kankigeraageranye nti firimu jingo zayogerera ezo buli omu zaalaba ku TV olwo olinga Swaziniga simanyi saabuuka ku piki ninveeko mpaakinge saabuuka ku piki nti nno nsooke neetereze neeteeketeeke wabula nabuuka bubuusi mu kubuuka nti ogenda okumaliriza nti okulya nti ndi ku ttaka nga muli mu bulago namukwata mu bulago ne munyiganga ne malayo amaanyi gange nze ngendako mu jimu amaanyi gange gonna gensitula kuba nsitula ndoza kilo 3 oba 325 saidi ne saidi gonna nagamalayo nendoza nga ninganyiga siponji kubanga ye teyanyiga yali akyayayanawo okugulu kutuddeko pikipiki awo katono Katonda bwe yamuyamba ati najjayo okugulu n'aterera bulungi bw'ati mu layini nga nze nkyali mu bulago mmanyi kiwedde yanyigako katono nnyo wano nakati obulumi bwenkyawulira n'eddagala lye naakamira sirimanyi na muwendo ne buli wenjira bwenti wano wannuma sigiza naye wayi w'amaanyi teyali w'amaanyi kubanga nali musobola naye alina engeri gye yanyigako katono kwanze namunyiga nnyo nendowooza nti amaanyi nga mazeyo n'omutta musu naye yanyigako katono nnyo bw'ati ate ne muta mu kumuta nadduka emundu esigadde ku pikipiki kati ndowooza bw'agenda bw'ati n'ayingira mu lukuubo eri n'asangayo galagi mu kusangayo galagi ndowooza ate yagenda okulaba ate nga nze mugoberera ndowooza mu kifo ky'okukwata ki emundu ndowooza obwongo ne bugamba awo nofala takwatangako na ku mundu ate ekintu kyembadde nsinga okutya kyendese ate naye akirese ate ali mu kugoba nze kati akomawo mu lukuubo waliwo awo olukuubo saidi ne saidi akomawo mu lukuubo olututunuuliganye jjukira nze yanyize wano mu lukuubo bw'ati alina engeri gye yaneemululamu n'ayita ati mu nkwawa bw'ayita mu nkwawa bw'ati bwe pababa n'ayagala dde ku mundu yali ayambadde bino ebipale bipanti shooka naye nga munda mulimu empale endala mu kuyaayaana ati n'enkibaka emabega ng'amaze okumpitako emusika n'endaaja n'emmundu nabaawo awo abanyambako ne bagamba emmundu awo waaliwo naawe omukyala mu kwogera nti emmundu abaali basiikaawo twali tulandire noza eddakiika nga 2 n'ekitundu naye nga tewali yafaayo nga tewali alaba ajjukira nalinze nyambadde elementi nga n'eddoboozi lyenjogera terikola ki teriyitamu naye wano mukunta awo nafuna obuvumu n'embikkulako okobwe nti akalabirwamuko elementi ne ŋŋamba emmundu n'abali awo abamukazi ne bongerezaako emmundu abaali basiikaawo capati biki byonna olwo abaggalaji eri gye yagenda nabo bamunywezeza
terina yamukwata nako kubanoza baali balowooza bya boda nga omanya abantu balina endowooza egamba sinagaza mu mulimu ntalo zammwe nti muntu avuga boda abeera wa boda nti buli muntu ababeera awo nga bakaayana ababoda balina ogwo omuze oguddaawo okuyombagana okukaayana ola ne bwoba ovuga emmotoka owa boda akola ensobi nga yali mu nsobi nakugamba ekigambo kyotasobola nakuyisa mukama ababoda munansonyiwa naye olwo olulimi mulukozesa ne banyambako awo ne bakavalinga emmundu ne mukwata ne munyweza abadduka n'enziramu ne munyweza abawoshingibbaawo ne baleeta omuguwa ne musiba batugamba baali baagala okumutta nga gwe bagamba bannaye temumutta alina obujulizi oluvannyuma mazolo abawoshingibbaawo baleeta omuguwa ne musiba ne mbagamba ono wange kyowuwa akoze ekikonza setwansa bosa ate okwogera twansa bosa eno yonna obanga oba akutte abanga ayogedde oba kukisinza kuleeta kigamba kibanga kugamba nti pasita bugingo bamukwatidde ku kanani awo wonna ne booyogera pasita bugingo buli omu aba akola ki amumanyi olwagamba nti amussa abantu ne batandika omukuba kati obwongo bwange ne bukomawo ne bugamba temutta omusajja no bwe munaamutta byonna bigenda kuba bizikiridde nti setulansa tekisoboka katumutte kati olwo ate ntandika okumulwanirira temutta olwo w'omugera akubanzi ow'ejjinja akubanzi owaki kyonna kyayagala akubanzi nenga bannange kati oluvannyuma ennyo waliwo oli munnanga yali agobye oli akomawo mubuuzo ono aliwo omulala aliwo aŋŋamba oli abantu bamusse olutegedde nti yasaani tulansa bamutiddewo naŋŋamba naye gwe muvaayo kubanga ng'amayinja gayitiridde n'emigere ng'abantu bayogera ekigambo kimu teriiyo bwenkanya bugenda kukola ki kolebwa kubeerawo nti abazze batta abantu kati naffe ono katukole ki bwe tuba tufunye omukisa guno nawulira amaloboozi mangi nnyo olwo amawulire gatandise okusaasaanya batandise okukikiriza nti asase awo abamu ne batandika okgenda nga bakipiikinga nga bamu bwe bagamba temutta bwe batyo kane bagenda nga bakola ki nga bakigula ne bakola ki bana ab'essimu munansonyiwa kansooka egijjeko temutta abalala nga bagenda bakigula bwe batyo ninga era kyasigalamu mwali abantu nga balina obulumi ate tobanenya kubanga abantu bazze battibwa mu nzite eryawe olwo bamusiba emiguwa bamulekaawo nzaaya musiba emiguwa bansikayo abanga abamanyi ne baŋŋamba kati ate gwe gwe bagenda okuddako okutta oba bamutta muleke bakole ki bamutte ne banzijayo oluvannyuma ennyo ng'amaze okunzijawo poliisi ndoza nejja kubanze poliisi yajja siriiwo nejja bamuteekako kati oluvannyuma abalala abaali bazze abadduukirira endulu abaali bamumanyi kubanga we nasimbulira buli omuntu yali amumanyi nabo ne batandika okuyambako temumutta poliisi we yajjira ne bamuteeka ku kabangali era waliwo omuntu omu gwe mmanyi yakwata ka vidiyo n'akansindikira naŋŋamba omusajja tebamusse mulamu era omulaba ne ka vidiyo nkalina ku simu yange mulamu n'akyenyeenya ali ku kabangali ya poliisi nafukamira ku maviivi gange ne ŋŋamba mukama yeebale era nasaba buli ddiini yonna ndi musiraamu naye ebigambo bye nayogera sibimanyi nabimanya naye nagamba mukama yeebale mukama yeebazibwe nenzirayo ku kiri ekigambo kye yaŋŋambanga nti mukama yeebazibwe yesu yeebazibwe kugamba nakyo nange nenkikomekeza nemmanya nti tebamukutte mukwano gwali tagenda kufanga kawuka nti atilisiti ne bw'anaayogerayo abantu 2-3 awo gavumenti gye tunaatandika okunenya nti nze nakola omulimu gwange mwe mwalemererwa naye nange byempulira amiina nti atilisi bakutteko ne bakwata onawulidde n'omwogezi wa poliisi ng'agamba nti waliwo gwe baataddeko miliyoni 10 atilisi amiina nti mwenna abaali bamanyi bosa abaali baagala bosa nti atilisitiko tafudde nga kaki nga kawuka. Unveiled Experience ye program etuli kumwe abagenda maaso n'okutulaba eno eyinza okuba nga ye part 1 ey'emboozi yange ne akatabaazi okitegeera twagadde tusooke tuleeteyo ka flashback ku ebyo ebyaliwo
ebyamuleetedde ogenda mu State House oba omutwalayo n'aweebwa omuddaali ogwo nga bemugulabye nga muze mugulaba wano n'ebyo ebyayogerwa nga bemubirabye ku programu eno yennyini. Kyetwagadde mukubawo obukubi bwe budu twagadde tubajjukizeeko ddala ki ekyamuviirako okugenda mu State House oba omutwala mu State House wakati mu baminisita nga batudde mu cabinet meeting President ne maama ne bamuteekako omuddaali ogwo ogwakaabalega nga bwagambye ogumu kugiweebwa abazira ddala Nalubaale egimu kugiweebwa abazira ab'amaanyi abalina bye bakolerera okufiirira eggwanga. Katabaazi gwe yakwata n'asigala nga mulamu eyo eyinza okuba nga ye turning point ey'okulabika nti oba oliawo ettemu lino erize likolebwa ku bantu abawerako mu ggwanga lino ate litandika okulinyibwa ku nfeete kubanga bukyanga lubanga lwa Mindi babadde tebakwatangayo muntu ku crime of sin oba sin of crime ekimu ku bibiri nga tebakwatangayo muntu yenna abasinga badde bakikola ne bagenda ne balya butaala poliisi netandika obbayiga nekwata omuyeye gw'abantu okukakkana nga batugamba nti ate bakwata bakyamu n'ebiringa ebyo. Olunaku olwaleero kumu abagenda maaso n'okutulaba tubagamba nti akadde konna okuva kati tujja batuusaako ekiri mu kooti eya Mwangattu Lujja eyasigala nga mulamu ne banna abalala 6 gye bagenda obbaleetera maaso g'omulamuzi ow'eddaala erisooka ku kooti eyo okubanga agenda mu maaso n'okubasomera emisango egyabateereddwako ate batandika olugendo lw'okwewozaako kukutta omukulu w'ekika ekyabannaffe ab'endiga. Biri mu kooti eri neffe tuli wano ne Katabaazi. Twagale tusooke tubaleetereko ka background yako mujjukire tubajjukize ku byamuviirako ogenda asinkana president. Akadde bwe kataatumale ebeera programu yammwe mwe musalawo tujja kubaleetera part 2 eya byagenda bitya bigenze bitya era biri bitya nenga for now Katabaazi gwe tuli naye ogenda okuva egindi eri oba ye Bulange B oba Bulange A piki gye yagwa bano byonna n'okola byonna ebyokutaasa na buli kimu odde wa mukwano gw'obbosa kubanga omubiri gwalwawoko kumpi twatuuka kuva ku ssaawa zaalinga mu 2 n'ekintu 3 nga omutemu abatemu ababiri omufuna omulamu bakyali kabanga lyawo nga balinda ambulance etwala omulambo n'okwekebejja okusooka naye kati ogenda okutuuka wano osanga bosa kubanga luno wafuna ndowooza obudde obwetegereza obulungi nga takyalimu wadde akasa sa olw'entiisa saddayo saagenda kuddawaawo kutunulawo olw'entiisa bwe wamala okukola ekyobuzira nze amaanyi ganzigweramu mu kkubo kubanga waliwo abanvuga ne bandeeta amaanyi gampeddemu ne bantwala neneemulula bwe ntyo mpolampola paka wange mu nnyumba amaanyi gampweddemu olw'entiisa ku kye nalaba gattako ngo by'abantu ab'emmundu sibaliridde bulamu bwange nti nange nnyinza okugattibwako kubanga kigambo mundu ne bw'okyogera bwogezi ku mwana muto nti emmundu buli muntu amagala yesansabaga ne bwe tubeera wano ne tuwuliraawo essasi tumera olutiko tudduka buddusi ne kamera muzirekawo wano ebyo byonna nentandika obigattagatta nga ndi ewange mu nnyumba kati nenzirako ekigamba nti nzaddako ndi mu nnyumba ne famire yange nenga kati nzaddako abantu baabano bayinza okuba bandabye si bandabye nze ku kyalo lede kwenkolera nze kizibu nnyo ngamba abantu baabatemu abantu baabatemu anti kizibu nnyo nze okuyita ku nnyumba kuno ku kulungujja kuyita ku nnyumba 2-3 nga sizikolangako mazzi at least newe masaakola mu saazi kuteekamu mazzi naye ati sinja nensibako taapu nti abantu bonna nga bandabye Katabaazi bamanyi pulamba bamanyi buli muntu amanyi kuno kwenkulidde nemmanya nti kati kyonoonesi neŋŋamba oba leero nsule mu siringi waggulu mukyala gyali eka neŋŋamba oba nsule wansi wa kitanda nentandika obbiga neŋŋamba oba ninnye ŋŋende ewaffe ebugerere mbuuza olwaka waliyo omukyala nga waali neŋŋamba oba olwomugambako ko olutalo lwovaamu oba wasirika nze nasirika kyali tekinnetagisa kugamba mukyala nze nasirika neŋŋamba oba ninnye ŋŋende ewaffe ebugerere
neŋŋamba kakati nko oba neetwale ku poliisi kugamba ekiseera ekyo nali neetaaga omuntu asobola okunkansolinga ng'omutima gunkuba ntuuyana buli nga bw'omanyi ekyekanga ekyamaanyi ennyo nkitegeera ebigambo ne bitandika okuyitiŋŋana gwowedde seemwayo egenda kukutwala poliisi egenda kukutwala ekutereke okole sitatimenti gwe omuntu ow'engalo enjereero otandika otya okugoba omuntu ow'emmundu neŋŋamba leero luno mpwedde abogezi bo baali bangi nnyo era n'olwayo bakyayogera kubanga kansoke neebaza omwami lumbuye yeewaawo oyo ono abeera ku social media infact yayogererako ne pasita bugingo oyo nti tebamukuba masasi omwami lumbuye oyo kansooke mwebaze naye fe atwogera bubi olw'obulimba bwagenze ng'alimba ensi n'okusaasaanya obukyayi mu bantu era simanyi na ssaala gye nnyinza kusabira mwami lumbuye oyo naye essaala gye njagala omusabira njagala nyimusabire nga ne pasita bugingo nti mukama amusasula ekisinga okuba ekibi ennyo bansonyiwa okukozesa olwo olulimi omwami oyo yayogera ebigambo bingi ebyobulimba ng'ate abyogera ku nze kyoyo wamagye oyo akola bw'ati oyo alimba oyo akola bw'ati era kyenaalisabye abanayuganda mwenna social media nungi nnyo ku muntu asobola ogikolako ebizimba n'ebigasa ensi yaffe kubanga social media tugenda kugirekawo ejja kubeerawo yo yajja naye omuntu abeera ku social media ng'asiga busizi bukyayina bulimba mukyamu waliwo n'omwami omulala yataka vidiyo nti drone yampambye tamanyi simumanyi nze ni musajja ayekolera emirimu egyange lumbuye n'akola puroguramu ndoza ya ddakiika ng'oba 3 ng'akola puroguramu ey'obulimba era mukulu lumbuye n'abo ababeera ku social media abali ku social media abalungi mukama abaweemu ekirungi naye abali ku social media abakola bu vidiyo baboogera ku bantu ebyobulimba abanoonya okubalaba abanoonya obuganzi mukama abasasule ekisinga okuba ekibi esaala ate gyogambye ennungi gye nnyinza okusabira abantu eyo tebeera dduwa ya kamulali gye nnyinza okusabira ekkirizibwa mu kiseera kye tulimu ekkirizibwa olw'ensonga ebigambo bye baayogera byankosa nze ŋŋanzi abantu tebabiraba olaba omuntu asobola okwogera ekigambo gwe nga tekikwatako tekisobola kukuluma naye omuntu asobola okwogera ekigambo nga kikukosa ekyo ekigambo kikuluma nnyo nze nali ku social media okwo kuba essimu yange njirira nendaba ebigambo bayogera ku pasita bugingo tebamukubye essasi tebakoze biki naye ng'ali mu bulumi nti yafiirwa ki n'omuntu mulamba ate nga n'oyo omuntu yali alina baalabirira ng'alina famire ye naye omuntu nadda ku social media n'atandika okwogera ebintu kyogamba nawe bakwogerera lumbuye yanjogerera ebigambo bingi nnyo era lumbuye mbadde nsaba kano akantu mukateeke ku social media buno obubaka bumutuukeko nti eyo ensigo gy'asiga ey'obukyayi erimala naye nemuggukako kyosiga kyokungula tweyanziza nnyo tweyanziigi omuzira gwe tuli naye essaawa zino bannange abali mu control yenda basabako eddakiika emu banzirizeeyoko ka vidiyo ako bwe kuba nga kwe kusiima kwaffe bannayuganda bakulabekokko mu state house tomanya bakulabekokko mu state house era ka vidiyo ako mu kukasaba njagala ke kaba kakomekereza puroguramu ey'olunaku olwaleero okubanga gamazima gali nti olugendo lwa state house n'ebyeyasangayo katwakirudda weeyo newabadde president gyayitiddwa bye tubadde tugenda okunyumyako olwaleero ekyo kyo kyekituufu naye olwokubanga puroguramu yammwe amazima gali nti eyo yonna tetutuuseeyo mujja tusonyiwa tubadde twetaaga okufuna ka background kano okumanya byatandikirawa kummwe oba oli abo abataabiraba abaayogera ebikikiniki n'ebitali ebyo n'abeefuula abaakola ki n'abeefuula abaakola ki
namwe mukama abawe kimuyinse musinga okwagala nga babasabidde kubanga bangi abeeteka mu kifaananyi kya Katabaazi nga beefudde bakatabaazi okuyisaawo ensonga zaabwe naye ng'omutuufu gwe tuli naye era omuzira gwe tuli naye. Simanyi oba emidaali yayise nagyo atulageko ko simanyi. Omudaali sigulina ogutereka kati nga kalira kamu kirabo ate ekirabo bwekikuweebwa okuva ewa Katonda toyina kumalaga. Omuntu omu kube nali nkozeeko programu abalina emidaali mukama wange Charles James Senkubuge ebiseera ebisinga lero tuba tugenda okukola naye programu agwambalira wano abeera nagwo kubanga ekyo kitiibwa kyo era obuzira busigala ku ggwe. Abali mu control room oba oliawo mu kitundu ekyokubiri anajja n'omudaali nsaba munzikirize nga president amuteekako omudaali evidiyo gye twatandise nayo gye tuba tusembyayo nayo programu eyonako olwaleero. Robert Mutebi nanyini field Katabaazi nga bwe tubadde naye olwaleero tujja kudda naye mu kitundu ekyokubiri nayo kibadde kitundu kisooka wamu ne Isaac kyagambiddwa. Vidiyo eyo gye tugenda okukomekereza nayo programu ya leero part 2 gye tujja obbalaga omudaali bw'anabakkiriza n'ebisingawo ku ebyo n'ebitaffetaffe bye yali nga agenze mu State House biki bye yasangayo. Maama First Lady yamwaniriza atya kubanga yayogeranga nga kasimayiro kalinga kasimayiro. Ebyo natudda nabyo mu kitundu ekinaddako mu Unveiled Experience. For now katubalage ka video ate tubasiibudde tuddemu olunaku olw'enkya. Imye Abdul Katabaazi n'amuwa omudaali ogwa Nalubaale oguweebwa abazira b'eggwanga. Bino bye bibaddewo ng'omukulembeze w'eggwanga nga yeegattiddwako mukyala we Janet Kataha Museveni n'abakulu abalala mu gavumenti basiima Abdul Katabaazi. Nawo ofuusa omunansiko nga nze nga tubagenda kukuweereza omudaali wali guwuddeko